mukolo gwaga baba wa haji eyo nabo ine bwalija nakwigulawo omusigiti omuyaka kati ajireyo sadala kali kujayo ate sadala gabayigulawo omukolongo ogwo alina okundeta ate nabeeta mwabawo ng'abagenyi abakolowo mwene mwebe ne mukolongo kimakamuli bubya mutandise kimakali kujja 235 by the way nga bwetulondanga abakulembeze oba omuwagire oba tomuwagire yamala yafuuka mukulembeze mumuwa akulembera emyaka emeka 5 politics tulimwiranga mu emyaka 5 gibiseeku mawulire agandi agalitambula okwewandiisa okuyingira amagye kuli ongoing era nga kuliko menkereze na kweddo mwezi nga 22 olunaku olwaleero mbaire ku office 24 bakobetu kuli ku online tekwa kuno ko bali kungananga mu bisaye mwatwale yenkovu kabotongo n'amabongo mbaire ku office ya aibongo sebo tayikirizibwa kwingira kandi tojja mbaire ku office ya diso nabonanga tana punungi wano mu kibuga Idinda nze njasaba ba diso tana bobo ne bantu obo ne computer kubanga onako byo online ate woliko ba abana bali kidayo ofuna stamps anti mwame goni okwapplying okungira amagye kuli ku online yes kuli online online obanga applying kabi online otwalanga stamp na bakubira kumeje waliwo epapula bayina okufuna ng'okali ku applying osooka wafuna LC1 letter nenga zetibampa wafuna oba owagiso oba owadiso buti womala okwapplyinga ebintu ebyo ebiwandiise bibataire ku stampo bitwala owa RDC so buti bwanabe banamala okwapplyinga short list oba olupapula olwamabitamu baida lusindika mu office yani ya RDC so weridanga oliku nga wano nti nono omuzeeyi mudofu bakobye okuditimba muna ebyamagye mbiri mwino bakobye obumala okwapplyinga nga wabisemba ja kutimba ku district muje mukebera amayina gaimwe tofa balitwalanga bino kakati nipo tukuregisteringa wama nkuba mma wakyalo olutalo tuna olutalo lwamanyi wano mu kibuga ekyejjinja kabiri lwaki olutalo luno lwabuluseewo wakati w'ababuloga abawereddwa omulimu ne supermarket ya Taata Owen okutunda uliriza abawereddwa omulimu ne supermarket ya Taata Owen wano mu Jjinja okutunda oba okumanyisa abantu Taata Owen yatandise yakozewo hoteli ku supermarket etabaddeyo then n'ababuloga ab'e Kampala waliwo ababuloga ab'e Kampala Taata Owen yakozesa abakampala mbw ab'Ejjinja n'abamu omulimu batunde kati bwe yabamye omulimu ab'Ejjinja ne batabuka ne bali akaka ab'e Kampala balikola mirimu ab'Ejjinja tebalikola mirimu kaakati ab'Ejjinja bamaze bwe batabuse bagaba bannange naffe twandibadde atirisi ng'ekyaffe ekiri wano Taata Owen waffe yandibadde asookera wano waffe n'atuwa emirimu egyo ne tukola mulimu abaana bali kulya bulungi ab'e Kampala badde akasinta akawera jjukira Abula supermarket bw'etandikawo ereetawo akanyomero ak'emmere nga tekaliiwo Taata Owen alaba nga abakavalinga Abula baali baana baife ate Abula ayingirira muwa ati wuliriza nti Abula ayingiramu nti yakozesa Taata Owen akopye kaddiiro kali ak'emmere akatutte wali wuliriza nti babuloga abaakola eno mu Abula nga batunda supermarket ekyo kyetwenda nti n'abandi bere batondaga bwe badde bagala nti twakola wano tutambuza bulungi omulimu nawali babadde basuubira babawe oli yaleese bali babaisa bakiraasi abaavu kati awo kankwanukule nendabana tuli ku radio kuno mutatufunawo bintu batuli kubavuma but tukole ekitweta standard y'ekintu omutindo gw'ekintu branding tosobola kuba nga olina amasimu gano gakwewola ng'oli kwenda kujja kutunda Taata Owen tujje mpolampola tulakingamu amasimu footage waife mufu enambala yona ematalinga content mufu enambala nfuyaga na bloga yena nagubaga yena bigano omwete otiddo lyeffe ne kungira aliya tulakinga ebintu bingi mudo funandikiriza gaini awulukiriziganyiza naawe nandikiriza gaini aniwe
era awo ndikiza Taata Owen ekintu kyagita ku standard ya wangulu atufuna abantu abali ku mutindo gwe yeetaaga era nze nzira complain kwagati wange nekyo nandikiriza gaina niyo ati twida agemagana ku nsonga baba kuba kino ekintu nakibona nga tutandike NBS niwe mwene tutandike NBS but yawo mu Busoga muno awo genjo okukubiraga naawo ku NBS sebo nga twogera Lusoga abasada bakoba ati ababogera Olusoga bona ekyo kinakola mutepu ebire ebye Kampala abaana be Kampala sebo twabaleetera omuliro bajo bonanga omusoga kabiri musu okusinga era buti tuli kuki mutindo abasada abo liko abavaalo bubi abavaalo enve abamasimu ga mogo nibire ebindi biche ebiwola amasimu emokopa ebyo bityo Dalton abali suppose okubagemera okubatoola mu mbeere ni mwe bano abasoga nga babawagira baba wa kusente kandogere ku experience mudofreka mulwanya malesonga Taata Owen mweno yalinga mukaduuka wale ku bugembe mwalanga ngali bubi yava nga tumulanga awawa ku bugembe yavaayo yaira wano yakola supermarket wana walinga green saba era twamuwagira ngali bubi ensonga yafuna esente twamutoolayo buti yafuka binyonkondo atandise kujja Kampala buti yasazaize Kampala yakabona nga abe Kampala nabaida mwami mulwanyi tuli ku standard olwonde kwida oba kwogera wano wayogera oti oyogere ku Lusoga nenda mulwanyi tube tukole empombo NBS iwe mwene oba mu meeting iwe mwene gole kole mpata wakoba management wakoboti luwombo tulwenda yakoba tuweda yakobe NBS yaje kuba tuli kwende chuma nga cha Kampala nga cha milioni 30 naimeka ayenga mulimu ni muno ebye milioni 15 ngokola stage yaya kat NBS teri kubuno radio webale ino kaitata Owen so ekikuli mwe muri kumfuna ngeri mulwanyi no akati mulwanyi kambuze tujye mpola nenda mondage kokoko tulina abatuliza mulwanyi olomusada abali esoroti timumfunia bulungi omukutu kankobe mulwanyi olina TikTok eyo omukutu gwogezaako abantu emiliyoni 15 tujye mpola tolinda nenda mulwanyi ono mutoleyo gyali TikTok eyo ku page yo ogeza abantu abukaire 15 following kati omusada ono nga bali ku marketinga kintu kye ali ku marketinga ekintu kino nga ali kwenda omuntu alina follow y'amaani enene ekintu sobola okaveranga ekintu nga bw'aba akyenze ekyokubiri abaana baifu abawano ezira yabayimye mulimu nti babagire bagusaba agubayima nabona oleti yasabi oyamunonize lwaki tanonia bawano akambuze ibaba bano yana kwene byeso batiro obulango tebabulanga radio gani ifabu cyatulanga Taata Owen okuvere wansi mbasokolo yali okutuusa ku kalino ko yalangira ku radio ko aye nga buli kuncho twabanga wano twawana Taata Owen nenda mbakobere standard ye kintu jobo kuba bunomi mudofu bana nzenga ndogera ku nsonga eyo bakuba nti otandikiranga nabewaka ekyakola musoke muzimbe emikutu gyaimwe njasaba ba blogger bamu Busoga uliriza mulwanyi ne mudofu tukirize Taata Owen yakoze imwe no muvumagana ba blogger mutasona kubagala mwali kanonga ekitufu ba blogger baife bona bamala mu amani bairawo bayomba aye kukine kya Taata Owen ba blogger abo batu nze njasaba ba blogger bamu Busoga nti abakulembeze ababakozesa ovuma abantu mukoba abakulembeze abo babagulira amasimu agebeeyi ekyo olukogera ebintu bitegereka right now iwe bairega no bulungi mwene ono mulwanyi olingire ba blogger content waibe bwa mu Busoga kuvuma abantu wakoba ndikadi kumukutugwa wakoba lulala wano waliwo blogger eyavuma ono yavuma ebivumo bingi kati we baleino komage nawo yabayo blog yavuma Mzee Mudo yabayo blog yavuma Mulwanyi buti olo mpegana ate kabiri awo tuize ku kindi blogger bwayemerera navuma nze Mulwanyi nze nzira nabwire bomwira mu olw'ensonga zimbalina n'okwegema ku nsonga atulira mu content kuba n'abantu abamumana nti yena aliyo ekyo tina kizibu Mulwanyi nenda Mulwanyi twetegeera itumbyo Mulwanyi olina engeri gy'oyambala ng'olina t-shirt gy'oyambaire nole yayamba mwembe mwambaye t-shirt aye omuntu nganze linda t-shirt lwamasanze buti nganze ategeera ebyengoye geningirira mbona nga kayo yambere yamulembe ino kati wo igwe
oliwa naye ali kutwala mudovu ngema t-shirt ya muvunia neyiyo ne muli basatu wotagalala balingira ngeyo kabiri eri class so nze tijja kuona tata we ntijja kumunenia era nzira kyendikwenda ekirobera tata we ni okwidde okunsasula amwogere ku nambala bubi anti tojayo